Mu kiseera kino ng'eggwanga liri wakati mu kkubaganya ebirowoozo ku butya Uganda Premier League bw'eneggwa, Lawrence Mulindo yaliko pulezidenti wa FUFA ate nga yennyini Vipers Sports Club esambira mu liigi y'eggwanga, avuddeyo n'awagira abalina endowooza y'okuwa Express FC ekikopo kya liigi. Mu kiseera gavumenti we yateekerawo omuggalo ku by'emizannyo n'emirimu emirala egitali gya nkizo, Express FC yali ekulembedde liigi n'obubonero 58 ng'esinza URFC akabonero kamu ate nga yo Vipers egisinza obubonero 2. Wadde nga Vipers ne URA zibadde zikyalina omukisa okulemesa Express ekikopo, ye Mulindo agamba nti tewali budde bwa kulinda muggalo gwa gavumenti kuggwa liigi eryoka egende mu maaso. Obutalwisaawo nnyo balangirira Express FC ng'omuwanguzi w'empaka eza season 2020 ate era bw'ogobera etteeka we ligamba nti empiira singa ziba zizanyiddwako ebitundu 75 ku 100 ttiimu ebeera waggulu mu liigi erangirirwa, n'olwekyo siraba lwaki ebiseera byongera okwonoonebwa. Ono era atubuulidde nti mu kiseera kino Vipers eri ku muyiggo gwa mutendesi agenda okudda mu bigere bya Fred Kajoba eyasuulawo omulimu guno gye buvuddeko. Waliwo abatendesi abalabika okweyagaliza omulimu guno okuli Edward Golola eyaliko omutendesi wa Vipers ne Mike Mutebi eyaliko mu KCCA FC. Kooki kwe twetaaga ye kooki alina obumanyirivu mu kutendeka omupiira, obumanyirivu, entegeeza obumanyirivu, alina obumanyirivu, ali professional bulungi. Kooki asobola okuyigiriza abaana omupiira ate nga alina ne sisitimu ennungi abaana gye basobola okuyigirako n'okusamba omupiira, ate kooki asobola okuyigiriza abaana omupiira ogunyuma. Mulindo agamba nti akwataganye n'ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Wakiso okulaba nga bakola enguudo ezeetoolodde ekisaawe kya St Mary's Kitende kisobole okukkirizibwa okuzannyirwamu emipiira gya Uganda Cranes egiddako. Ekisaawe kya St Mary's Kitende Stadium bakyapuruvinze nga ku bisaawe ebiri mu Africa ebikkirizibwa okukyalizaako empaka eza Africa wamu n'eza FIFA. N'olwekyo neebaza bonna abali emabega w'ekisaawe kino okuba ntwatuuse ku kino nga Uganda, kubanga kiba kiweesa ekitiibwa ng'eggwanga, ate era nga St Mary's Stadium tuli beetegefu okukyaza emipiira egya World Cup qualifiers, national team the Cranes bweneeba ng'ezannya wamu ne clubs ezo zinaaba zikiikiridde eggwanga. Mu kiseera kino CAF ne FIFA basse envumba ku kisaawe ky'e Namboole olw'embeera embi gye kirimu ate nga kati kikozesebwa ng'eddwaliro ly'abalwadde aba COVID-19.